nti antuba tuyingiddewo katuyingirawo 2020 na 2020 tusazewo tutunewe 2020 tubabuza kwenye ndala enaje osinzo kwa butingagade ABS TV bili abili nankuba mpya program evening zone ate tubabuza ko tubaniza mu mwaka omupya abagwisemo obulungi tubebaza oba webaze mukama katonda yakwatidde no guyita mu bulungi ate nawe yakufutindemu ebizibu byekwase mukama katonda tujja kubaawo bijja kwabigwa buli omu we yaguyingidde mulimu abaguyingidde mu kusaba mulimu abaguyingidde mu mabala olinga yaguyingidde ali zubiti gatategererako ddala ngolode yanywedde dda n'avaako ate namwe waguyingiddemu mukyo abaguyingidde mu bisaawe abaguyidde mu makyaki kyonna tekiba wabula gwe kiri waguyingidde kale bwe tubaaniriza mwena mu 2020 sagala obe mu bantu bano gwe basanga ne bakwekanga ne bagamba gundi gwe nawe waguyingidde nga abantu badde bakweraliikirira mutufu yabakujoza abanga akubika amanyendozi bamse avon program evening zone 12 kusawemo nga tukulu kusaamu mu 2 tolina linnya ddala ate tunalifuna nze nagafunye dda sa amanya gange nze peace tatu ambassador w'abanyarwanda banzizizaayo kasitensi nagiyingidde nga sina biwandiiko ate nga bwe ntyo erinnya lyange ddala negatiddwako okuba nti buli omu kati awagira kakala kali abeera obukebe ku stage abuweereza ddala mu njogera ennyangu bigayi nkulamusizaako era nga amanya amalala kiki nga weekanga genda mu manya goti atambule mu njogera ennyangu erinnya lyange ddala Adamu Mulwana mukomera ndi mabega wa mitayimbwa bituufu si bituufu Flaka Gashumba yabyogedde Flaka Gashumba takutera kola fake gundi fake news alinganga na big eye kati naku zino afube nnyo twetungako banange ne muri stiza feze twakoze mulimu abakoze list bateka mu big njabba kuba bebani big eye ngo lyabuze naye banange kundi ayinerinya lyamuyita mukazi we Donizera ngakana naye banange oyo big eye bwata wamuyita amuyita big bigundi yamanyi olwaleero tukugamba bugamba genda kukwata essimu yo we recording amalo sindike nga bwe tubeera ku namba yaffe 785 we recording sindikako obubaka ne twala okutumira ku baami abayingidde 2020 kojja kimbo wankubuuzizzaako nnyo dda twali bamukwano simanyi kyatwawula okonengattako omuntu gwendudde okulaba senga Jojo baby bannange sister wange noonyaako enamba yo zaabula naye naawe sikulabako we bali kuyingira zaabula abantu bakyabanoonyeza tosobola munoonya ku Facebook senga Jojo takyabeerako yafu okonengattako ani ambuzeko mu 2020 Aisha naluija nayo yalabikalabika naye nga munnange bulijjo bwe tukikola nga ate nga tuyingiddewo ne guno omwaka omupya 22 evening zone tukujukiza gwa mulungi we recording owereze obubaka bwaffe akavidiyo ako kasindike bulungi nnyo tokuba vidiyo yo ku WhatsApp yaffe aba evening zone ffe tukozesa vidiyo bwaffe ne mwe recordinga ne tubuuza nnyo olunaku olw'enkya n'olaba naawe akayimba ke wabadde osaba nga bakawuyisizaawo naawe n'osireyinga ng'oli ne famire yo ne tubiraga byonna ku mpewo za ABS TV ate bwetyo si bwe tukoma genda ku kitimba kyaffe onoonye ABS TV Kawala likinga our page atogende ku YouTube channel yaffe kozesa ABS TV Uganda omanyi bazikwasaganya oli nagamba ate ku YouTube mbanoonya ntya onoonya ABS TV Uganda wabula Facebook page noonya ABS TV Kawala likinga our page sindika kwa obaka bonna boyagala ne programs zaffe ezibeerako okuva ku makya paka wanene akawungezi ka leero mbagise evening zone ku sawa 12 ez'akawungezi bana tubakulisizzayo mu malya amakulu nabadde mu Uganda alolya nnaku nkulu by the way kokuba ketukolate tu gwe olwatu genda kuplayinga videos za musisi naye essaawa eno kuba Dero ne tugenda zanya WhatsApp message. Tukyali mu nnaku nkulu. WhatsApp message. Tugenda kusoka tunyigewo zino zosabye kusayima no kwa kunamba ya FM 85 mukaseera kano tubuuzeko ate gwa okurebi ambale birungi no nyaba Ham Fashions mu Uganda bayingide 2 bakugamba bati kudde emali ya 2 bitayo weyitire ku bugoye nga buno gwe obango yagala bugoye bw'abasajja obw'omulembe ba Ham Fashions be banambemo mu kudesigninga mu Uganda bayinenga teza kabi bayine MCP bayine enkofiire za basangwa ku Titanic brother level number 30 number 30 wait ku William Street olabikenga ba Ham Fashions atebo ba Pista to Cream and Fashion 20 bakugamba mukyala yingira ngo oshanana leka kugenda na bugalo bunkokolya otuke ku bufumbo bwongo wekwata bwati bagamba yiriza border ne ba Pista to nga wesiga Pista to Cream and Fashions Pista to Cream ajjako nako kwa skin okuva ku mutwe mpaka ku kigerenga we nawo olabika chimbaine ngoye zakabi ezabakyala wait
hitireyo olabike nga nawe wefunira ate obwampa. Okay, aba Peace Tattoo Cream tusangibwa na Jana Nkumbi Ntebe Road, liking our page wali ku mutimbagano gwa social media nonya Peace Tattoo Beauty Parlor and Fashions, liking our page oba search number yesimu yeri ku screen yo SMB 85. Onagambe hello guys, I request for a song called Matala by Winnie Nwaji. I'm called Naxi Katse from Chinawa Didai. Mukama wange nonyezaawo. I love you all. Nonyezaawo Kamatala ali mu chuma okay. Wa Winnie Nwaji. Okay. Matala wekabula funa waka Winnie Nwaji kona tugende maso. Onangambye evening zone mbalamusizako nangambye Fatuma tukubuzizako. Onangambye hi hello munange how are you? Kamba ulireko abatukubirako abatubuzako. Hello. Why I say? Hello. Oh. Ye wulira. Okay. Hello. Ajise kwesalo. Wanje. Je baliko. Kale mkwano nawe je baleko. Hello. Peace Tattoo. Wanje kiganda kyange. Mami wewe walikueleza. Kale kiganda kyange. How are you Zimudi? Anze digitize wezimudate nga ndifani wa Mary Butter. Mpulira gwe oli musayi gwa Mary Butter akaguddeyo koteekayo. Nene bwakyama makeup kye kinewunyiseera omutimba. Kayimba ki? Kayimba ka Mary Butter taito keweta kayimba. Yimba mumpulire. Kayimba ko mukwano ke wayimba ke kantengula. Kona. Nkategedde bulungi kiganda kyange. Okay, even Kale. But anything from Mary Butter akatutere yawo akolo. Hello. Winnie Nwaji ne Mary Butter tugenda kwa tukakochesa. Hello. Why I say? Wanje mukwano. Traka tukumisinze kanfuna onagiseeko Juli Wanji. Hello? Hello? Oh, network yammwe yayanga. Hello? Okay, Henry Katamba tukutumiddeko nnyonyi ddala. Omuyimbi eno musajja Ali luddawa. 2020. Henry Katamba from UK. Yalesamanyi from UK nenga wali wano ku ground. Munonye ku buyimbi. Hello? Hello. Wanje nyabo. Vira TV yo tukwatagane. Okulekeraawo ndoza bwe buba mala. Kale. Olunaku lw'obwe tugenda okupanga tugenda for a short break tubakubira obuyimba bwabwe busabiddwa. Gwe just sindika sinsi kubaka ku namba ya FFM yayo 85. Kamba iseeko aba SMS ng'oli bwatereza obuyimba bwaffe ate tubalabemu waneeno onangambye I Peace Tattoo I'm requesting for a song ebyalagirwa inze Shanita Eseta abeseta tubabuuzizaako nangambye thanks for the show please drop me amaso by Winnie Nwaji and Vinka you look so smart thank you onavuddeyo natugamba okay kandabeko ku website zeno ku SMS ate tumalirize tugende wali mu buyimba bwamwe bamusabye katusabe nti omukulu ali mu byuma ali mu kwetereza hi I'm Chantal pray for me tata bulamu okay onangambye I'm Shadia from Uganda play for me Chibombe by Levikson okay hi evening is on send me a mass by Vinka the Winnie Nwaji banji nyoba kyasindiko bakane mutukirize tusoke tubawe ku buyimba bwamwe mulira ate bwekigunda tuli mu evening zone bawise Chris Evans kawe sinanyine nyondozi pamwenda ku mutwe ubanzongeza zali musanvu tezanoga naye wanene 219 yalimu amawulire nga otugutandika we wali ennyondo papa bazi banazirika naye nga zo zaali nnyondo zali chimpange Chris Evans watu batuyingiza mu kitundu kyaffe ekyokubiri kyali ku evening zone naye nga ate tukujjukiza gwa mulungi ali ku ABS vinga wakajitege sawa zino goberera omusumba Augustine abizayo ekawalabera ne counseling olunaku olwokubiri olwokuna n'olwomukaga ate olw'Monday olwokusatu n'olw'Sunday aba omusumba Jengo Andrew abizayo okay wetu bakitambuza mpola evenings zo kuna biri ku sawemo ne tukulisayo ate gwe yatayinga already gwakusanze ku mulimo nto okuvugulo sibinene olumu lwakusanze ng'oli ku mulimo okola mulimu ebikibuga bwe twogera mu kaseera kale ekibuga kyali kikalukalu abantu bakyali bamuswaba businesses zinatambulika kutambula bulungi ne offices zimu bw'otuukayo abakozi tebannaba kutandika kukola bulungi naye gwe n'ofaana ogamba asijja kutuula katugende ate tulabike nga tukola ate gwe nawe nkukoleramu nnyonyi ddala guno omwaka gwakukola tugezeeko nnyo buli omu okukola kyalina okukola ate guno omwaka si gwakubonaabona tugezeeko nnyo okukola okulaba nga bye tukola bikyusa nze nina message gye nabagamba wano
olunaku lwali lwa kumeka lwali lwa Monday lwa lwakubiri awo ne mbagamba guno omwaka 2020 baako ebintu byewerooleza mu nsi baako kyewekubiriza ogambe nti mu butuufu waliwo kyenwaniridde kiganye kyakubiri tosika muguwa kino bwe kibanga olabanga emikwano olina 108 toolako sigaza 2 nga gaggasa kiringa waliwo omusumba eyayogedde naawe obujulizi n'agamba nti essimu yo bw'olabanga ejjudde 100 contacts nga zikumenya jako ezimu sigazaamu 50 ng'okimanyi oyo ne bw'omunyigira ku mwendo ogw'ekiro n'omugamba mu butuufu emmotoka yange esise ng'asindikirawo kyusaamu emikwano egikuzzaayo ewammwe gye wava mu kyalo osime lumonde dejo gigobe sigala wekka bannange eno 2020 kwebeereramu jasi weteekamu kyoweteekamu mutima gwo ng'olaba kitambulira ddala okitegeera bulungi bayirawe kyekyonoonye layifu y'abantu waliwo omukazi nze gwe nasangako ne mugamba kiki naga mukazi munnange nze gwolaba nsula ku migo ne mugamba lwaki tonoba nze naakola kindibe kale kitegeeza weesibya mu bufumbo tolina mirembe tolina layifu yo tolina ssanyu wabula gwe just oliko kirimbu noba onaanoba ojja kudiba tobeeranga wantu watakuwa mirembe move on okite wamma badde nkyakunyumiza banaye nabagambye feeno show yaffe tebakomamu video gundi video call ezo zeeri eri mu show ya muziki waneno sindika obubaka bwo obwa video we recording tulabe kyosireyinga muganda wange ali mu byuma funira yakayimba ka kibombe abantu bansindikidde wano obubaka bayombera ddala bakasabye kikibombe waliwo amusabye onangambye evening zone amusebagala Richard Namukaka Owakabi, please drop me a seducer by Betty Lizzie. Goes to Nakandi Anet Mamu Nachimuli Pretty and Nabagala Prosi and Nachans Grace. Sebagala Richard Owakabi. Sebagala Kaimba Kosabe Simanyoba wano tukayina. Onangambe hi, Tone can drop me a Bichuka by Kenzo goes to my Molamba S and Sons in Buwala. Okay, Onagambe hi, Vero drop me on Vago. Hi, I'm Ray Hema from Munyonyo, please drop me be with you by Rema Namakula. Thanks for the show. Rema Namakula 2020 aina mawulide kati which is okay ulimba ya lutande ne tulaba atya atani yabadia bagambe ko by the way tugenda muziki yafulumiza kayimba nga kumbi konola ekintu kyali mu kimunyumira va kubiri yali munga yesibidde mu bitamunyumira kino kyali mu kyasuse kusinza kulimba lwafulumiza abani ku Facebook page tulina list 2 trending tulina ya Byebekulu big size ezereti naye era yafulumye yafulumye na makulu sagala yenyo mwegali tomanyira kintu kya munno then tulina list ya muganda waffe tulina list ya muganda waffe litakagwa yatujoze nnyo list litakagwa yanyumye yandibanga yanyumye njagala list eno giyisamu katono nnyo mulaba abaddala litakagwa tayawukana aja kumvuma list yani y'omukulu litakagwa by the way abasinga bavumye list ya Byebekulu big size ne kya bulijjo nti buli wakola list avaayo avumibwa uba nekulikayo mu nkuuka navudde naye enkuuka teyatugendera bulungi enkuuka teyagenda bulungi naye nze weyangendera obulungi weewamu nti omusajja muzibu nnyo Kamiliyoni Saamutegeere oyambadde ekifaananyi mu kifuba kya Bobi Wine naye nga yasooka okuyimba ate si bwe yali ayambadde ku Sheraton yayimba yali tayambadde dokita ati nga yambadde bimyufu atandeka enkofiira nengamba ani ono ne bamuzzaayo cakacaka n'addayo ewaabwe wagambye yabadde yeerabidde mukaze mu hoteri yanyumirwa bunyumirwa lugendo yalina bye yali yeerabidde bamujja ku Paalo of Africa ndika yali azesewo n'azitima kale litakagwa yawandiise best couple ey'omwaka etubeereddewo mu 2019 abadde Sengakula Nama andi Kabona Sengakula Nama yakola amawulire bamugatira mu ddiini ye n'agamba top commenter Yesaka Maka abamu temumumanyi ne yeye yamukolera number 3 n'alonda most viewed posts Hamuza Rema Mikolo ye yasinga viewing bwe no way acho yalimbye
mukama katonda Rema ne gundi chi asinzo kola buvuyo ne ba following ne ba viewing asi Bobby Wine. I thought it is Bobby. Alo byabufuzi bino tuli mu byagundi. Mu bya Kale Rema and Hamza emikolo gyabwe mbuje jasingibwa okulabibwa ku social media. Onagambye most influential post Wolf and Bwayiseka Wempe views, okay? Number 5 onagamba Semyekos of the year Herbert Shonga. Yandibadde Kenzo. Semyekos of the year. Ne Shonga kuba atagala bwaddayo wa ex bwabere wa Sasha Brighton. Sasha ali akyagwatera okubuuza. Ali bulungi. Namubuuzako nangamba pisa kyobomanya am very fine. No. Akayimba kasigaba na musajja kalinga aka. Yangambye tajja kakolera video. Akayimba sigaba na musajja kakusera. Wakakeyimbire wakakawulirize mbwa. Onangambye largest social media of the year agambye Muzata and Kenzo. Baba laba nnyo baba followinga nnyo. Obuziga bw'ekirogo of the year. Eddie Kenzo Musuuza. Yakalako ku buziga bw'ekirogo. Kyaliga kirogo wagamanyaye. Lwakwa gamukoledde. Nagamba number 9 social media break up of the year. Buddy Black and Sky West Nalongo Maggie and Grenade. Hey, break up of the year. Buddy Black yoba ye yamenya. Grenade. Okay, pozinga Grenade amusudde mu basinga okuwasawasa nnyo binnamwandu. Grenade ayisewo. Kyobala ze neyagalira bigayi bikaza bikula bivuna naye nga si binnamwandu bifumbo kati Grenade ekyo kisigalemu wekka. Ani nnamwandu? Gundi Nalongo. Nalongo wa AK47 asisi nnamwandu. Must talk about, okay? Mama nyabo na abinyiza abijjayo. Nendoza tukomawo na ye kansebya number 7 best comedian of the year. Sijja mwogera. Nako kwogere lwaki ziri obadde osoogera ngaze. Ntino pasita. Soko lileko tubulire ani akunyiza ani kiki ekikunyiza kikujja kuwaya olunaku lwayo tugenda kuba live mu studios zaffe nga tukutambuza mpola sawa 12 kusale mu program evening zone tubabuuzako nnyo ndala abanyuse n'abatanyuka tubabuuza kale kansooka endiramba wanga bwe bategeka amasimu gaabwe okuteekako ya time bakube list ya bebekulu nambemu agambye Johnny Black obubadi do that byalagirwa makanika yagazezaako tuleetera nti ennyimba zonna z'omuyimbi nti yes mukoledde nti oba osanga ye muyimbi afaitinze okubeera mu namba emu list ya bebekulu namba emu nange njiwa credit ntuufu amazima musoga mwena akoze ekimala era yamuwadde namba emu oyo ye bebekulu big size namba 2 yeno comments essa abantu mbwabbye awadde Shiba ennyanda naye ate bebekulu beera muntu mukulu nyanda nawe akoze emyezi emeka nyanda amukubye wano tuyingira 2 okuva emabega gyavudde ate afuuya awali kati era n'agamba kiriwo ekito omanye ebintu bisinziira number 3 n'agamba Spice Diana jangu ondabe which is okay tuufu Spice Diana mu balwanyi omwaka okuva alwanyi naye nze kye nalabye ku listi yono omusajja listi ya Bebe Cool yagezezaako okulaba abo abaana abafaitinze ate alemeddeko kubanga number 4 yatuyombeleza ddala ne tugamba what is going on yawadde Vinka n'agamba sure by the way okay nga yavude number 5 ajewadde byabekulu big size waya yalabo bayetadde kuemo yetadde ku number 5 then number 6 nawa Cindy boom party ye wakabi yamutadde na wala nkale number 7 nawa Fiki Fameka number 8 nawa Grenade nkuloga mpulira bibyo number 9 nawa Palaso ekiro munzikiza number 10 Kent and Frosty okay nawa number 11 Daddy Andre tena tugenda ku number 12 nawa Eddie Kenzo Semyekozo no way no way yafa itinze mulimu abantu abalwanye omuntu ng'alwanye entalo ino kukiza nati yalitaddewo Eddie Kenzo mu fightinzi w'entalo not Semyekozo tasobola kuweebwa mu listi zonna ezikolebwa Semyekozo yava mu gutujja ate era agende afuna number 3 nawa Revixon Kibombe which is okay number 14 Bitusi gutujja ate nabagundi yali mu 14 kyokanga Semyekozo ali eri Bebekulu weberere mu kyali wanga atereka kunzijjako number 15 Rachel Ray okay number 16 Karoka Sita number 17 Fefe Busi number 18 Rickman yayimba tunyumirwe kale number 19 Big Tree party after party at least number 20 Tonix number 21 Biniganta number 22 VIP Jemo number 23 Fresh Kid Bambi number 24 Fresh Daddy oh my goodness
Fresh Dad Mulisti. Number 25, suspect, okay, Razor, Ulira Ebala. Number 26, Winnie Nwaji. Then number 27, King Saha, Omusajja wangali eno yonna. 28, Epasi Bagonza. And 28, Bagonza yachigatte. Oh my goodness. Ateba wake benda bali mudawaba. Abaganyo babera Mulisti. Lema mutaddewa. Haina wagwa. Let's go for a short break. Program Evening Zone from Kinga tukomaho ne program yaffe. Tukomaho ne ani akunyiza ani akujja ko yagenda kwa live in studio tuvako. Katonda yatuwade chikibombe. Hey yo, what's up? This is your boy Patrick Salvador, man from Mbokolo, and I just want to introduce this video and the dancers who are yakola show ine yebo twagwingira yachikuba by the way Revixon aze akola neza kyemwebaza ko Revixon. I wish you all the best inti mu gospel artist okyaba kwatidde ddala akati. Tulabye nga baganda baffe babuzebuze George Okudi, tulabye muganda waffe Judith Babirye, tulabye Saku Matini. No, ate babebe kulusiba gagga naye tebasigadde nga bafightinga. Omuyaka babiri wamma otusibule tuve wano kyali kikuddeko wayakawunga zonna ku lwaliro oba mu 2020 ng'etandise. Tubina abakazi abaanobye ku lwengo yenga gwokyali wamu onoonya ogenda kubeerayo nonye bakunone tebagenda kunona ate oswale weekomyewo wekka. Ng'ayanobye ku lwaki? Yanobye lwamutambulira nnyama nangoye. Wayase. Oli ku TV yo wamma Vida. Vida TV yo maama amannya go ne gy'osinzidde. Okay, kale katukuleke mukwano TV ekusingidde byonna. Hello. Hello. Wayase. Tukumisinze. Hello. Webale kusima kiganda kyange amanya go ne gy'osinzidde. Amanya sabaga kyalitana mukako wa kabita atapuliti. Mpulira taata Pretty. Mpimempereza ya mwe. Tweyanziza taata Pretty. Mwebala okuweerereza ddala nze mbeerako ku DSTV. Tweyanziza mukwano. Era nsimenye okunsomera obubaka bwange. Okay. Nze sabaga kyalitana mukako wa kabita atapuliti. Kyekikugyeko wayanga 2 atandise. Ekinjigyeko waya. Bwe kubanga bwe kusoosa okugenda ku mulimu guno omwaka. Nentuukayo nga tewali ssente era okukakana nvuddeyo ndi waka kinumye era kinyizizza. Ogenzeeyo. Mukama Katonda jakubrefingiryo omutwalo. Sorry muganda waffe. Tata Pretty kasitosobodde okuva mulina ogenda n'okola kyekikyasinza. Kale Tata Pretty katukwerekereze. Kanga okola ne Mukama Katonda akuteeramu ebyangu. Agise kali Evening Zone kyekikugyeko waya 2020 nga wakagitandika bwoti ng'owulirira ddala mu butuufu kikunyizizza. Hello. Labiko zidanya TV yo ogambe kyekikunyiziza abakyala kola ki bana abakazi abaano bano yeno byakyokka alinze bamunone tebamunona yano balwangoye na nyama byagweddeyo Christmas abeda ayagala kudda temunobanga lwa nyama nango ye bannaye kale okay onakola abantu abatuganza oli ku Evening Zone ogenda kujjamu okugiraba lugenda kubeera lwa Monday nenga tuli mu mwaka gwa 2020 tugubagaliza ddala omulungi Mungu abakulembere mu byonna bye mukola nateera ate bibeere bya mukisa buli kimu kyeyagaliremu nawe okyenyumirizemu ne family yo n'amakago bana esimu yange mugitennyuke wanjizi mudi Kakati mami ekinyiziza. Ekikunyiziza 2 Wana bebantu abakubye okugenda omusupa mu nkuka abawagizi ba music babadde batya beddeko mwayunti n'okuba balungi. Anti omanyi obuzibu we bwazze mwe okay kankubulire ng'ovuddeko neyanziza mbadde njagala kubulira bano abantu bawulire ba artist baabwe kubanga be babeera nabo ba artist nabo bawule politics mu music otegeera bayira we yakujja bano basasudde sente za obujeno olimo otandika ogamba mu mbeera bweti yonna tujja kugiyitamu nga tumwala muwoli akalulu muwoli wazza ku music not politics awo tunyukidde onakola tubebaza mwenna babaddeko. Thank you so much control room yonna guys ababaddeyo. Thank you so much Lawrence Akasaga Hannington n'omwana omulenzi the handsome guy bamitani Hannington bamisa just good handsome Honey. Oh my goodness. Hani wewe kwera mu byoma binyiganyiga mpola ne mama erinnya lyo muliterezo we wange bwana avaawo ngolo kuba kuyise hani
yegwe hani agoli muganda wange tonyiza genda bani bahama fashions orakenga wefuna kugoyo bwakabi bapista tu wesige kizigo olakeche kimu ye biri abiri ye ngombo yabaje bayingide wesige kizigo olakeche kimu atanga mwacho tugamba nti gwe eyo kiba ebizigo tujjanja baskiniyo abayina embalabe nga zibafukidde kizibu abayina mugaba twaleseka package akapia just ogenda kuba okakwata ko bot ewali mugaba tajja kuddira ddala mu bulamu bwo jaba omusibudde tusange wanajjana nkombi Ntebe Road opposite ne church yaba 7 oba secho tukubirako ku namba yesimu eri ku screen yo ofune kizigo ekirungi kyotagenda kwejjusa mu bulamu bwo bannange tusaba balekera Aisha naluija kutuseka emitwe mikulu ejjajja kakawuwa wali ku sawa 3 atosobola kubanga oganyumirwa mu bujjuvu bwago na erindira nze nkomawo ku sawa emu n'eddakiika ezigwamu awo nakazanyo kafa akasirisira tova ku ABS TV ku muze ebirowoozo atakumira mpeera batukumire. This is another one. Hey, Gal Power now comedian. This is another one. Hey, Mix Master comedian. This is another one. Hey, expendable. Pretty man, you are putting cheape. Cheape. Don't be trouble, you are putting cheape. Cheape. Jango. Pretty man, don't fire me tundu. Appointment, don't fire me solid. Pretty man, you are putting cheape. Dokita, why? Dokita, why? Episode Jokuisa nena jawu infude. Ngatem contract was suisa. Then Roger Kabal Mukolanga forever and the daily. Dokita, what value winga? Mobali nangae